Essuula ya 25. Ayi Mukama, gwe Katonda wange, naakugulumizanga, n'atenderezanga erinnya lyo, kubanga okoze eby'ekitalo bye wateesa edda mu bwesigwa n'amazima. Kubanga ekibuga okifudde ekifunvu, ekibuga ekyaliko enkomero kifudde ebyagwa, eriyumba ery'abagenyi olifudde obutaba kibuga, tekirizimbibwa ennaku zonna. Abantu ab'amaanyi kye baliva bakussaamu ekitiibwa, ekibuga eky'amawanga ag'entiisa kiri kutya, kubanga wabanga kiga eri abaavu, ekiga eri atalina bintu ng'alabye ennaku, ekiddukiro eri kibuyaga, ekisiikirize eri olubugumu, okuwuuma kw'ab'entiisa bwe kuba nga kibuyaga akunta ku kisenge. Ng'olubugumu oluli mu kifo ekikalu bw'olikakkanya bw'otyo oluyoogaano olw'abagenyi, ng'olubugumu bwe lukkakkanyizibwa n'ekisiikirize ky'ekire, oluyimba olw'ab'entiisa lulikkakkanyizibwa. Era ku lusozi luno Mukama ow'Eggye alifumbira amawanga gonna embaga ey'ebyassava, embaga ey'omwenge omuka, ey'ebyassava ebijjudde obusomyo, ey'omwenge omuka ogusengejjeddwa obulungi. Era alimirira ddala ku lusozi luno ekibikka kyonna ekyaliriddwa ku bantu bonna n'ejjija erisaanikidde ku mawanga gonna. Yamirira ddala okufa okutuusa ennaku zonna, era Mukama Katonda alisangula amaziga mu maaso gonna, n'ekivume eky'abantu be alikijja ku nsi yonna, kubanga Mukama akyogedde. Kale kiryogererwa ku lunaku luli nti, laba, ono ye Katonda waffe, twamulindiriranga era alitulokola. Ono ye Mukama, twamulindiriranga, tulisanyuka tulijaguliza obulokozi bwe. Kubanga ku lusozi luno omukono gwa Mukama kwe guliwummulira, era Mowaabu alirinnyirirwa mu kifo kye, ng'ebisasiro bwe birinnyiririrwa mu mazzi ag'olubungo. Era alyanjuluza engalo ze wakati mu kyo, ng'awuga bw'ayanjuluza engalo ze okuwuga, era alikkakkanya amalala ge wamu n'enkwe ez'engalo ze. N'ekiga eky'olukomera oluwanvu olwa bbugwewo akikkakkanyizza, akissizza wansi, n'akituusa ku ttaka okutuuka ne mu nfuufu.